weetaaga okubitegeera. Abantu bangi nnyo abatya ennyonyi, abantu bangi nnyo okimanyi nti abatuuka mu nnyonyi ne bavomitinga ne bazza balansi. Omuntu n'atuuka mu nnyonyi n'ablackinga out kuba kutya, abamu nga bafeintinga, abalala bafuna ekiwugwe. Eri abatalinnya nnyonyi not because they don't have the money but because batya balina OCD eyo ey'okuba nti batuula mu nnyonyi. Ontegeera? So ku mulundi guno omukyala gwe nkuleetedde era bannange ebyensi, abantu bali mu nnyonyi, ennyonyi esimbudde, tuukidde ddala waggulu ddala. Ababaddeko mu nnyonyi mukitegeera baffe ababeera eno wansi ne tusiibula twagambanga kati bye njajja bye twabeera gende tugamba ennyonyi eyo gy'ogiraba waggulu waliwo omukyala eyatemptinze yagezezzaako kubanga aggulawo oluggi lw'ennyonyi. Bwe muba mutudde mu nnyonyi waliwo babannyonnyola ebiseera ebisinga ne bakugamba just in case of any emergency, abatudde ku nzigi zino eza emergency mutukola bwe muti ne bwe muti ne bwe muti, musobole okukuba ekkubo oba okuteekawo engeri abalala gye bayinza okuba nga bafulumamuko. Ate bino by'oteekeddwa okuba nga okola bwoti ne batunnyonnyola ebintu bingi nnyo atudde mu nnyonyi. Naye omukyalo ne yadde alinaanye gye tuyandiyise emergency door yagezezzaako okuba nga aggulawo awatali wadde kyabaddewo. But before that yabadde ali mu nnyonyi. Omanyi abantu bano bannaye mutama, awo omuntu atatambulangako akagambo kano njankayiseewo si mu bubi, naye abatambuddeko ne musanga abaana abagenda mu mawanga g'Abawarabu okukola muyinza okunjulira. Otuula n'omwana ku nnyonyi, abaana bakuba kerere, abaana baleekaana, omwana n'anyumya ebiboozi, ng'emboozi gy'anyumya wanyisa okuyita eno ku ntebe y'eno paka eri, nga tekyandibadde kibi naye nga si kyabuvunaanyizibwa. Si nti lwakuba tuli mu nnyonyi naye tuba mu takisi nga tuyinza layiza mboozi eva mabega giteeka eriwa ewa kondakita oba eri ewa driver nga tekikola makulu. Kakati omukyalo ono yabadde ataddemu headsets matu ng'ayimba obuyimba bwa gospel okufaako obufi, ng'aleekaanira ennyonyi okufaako obufi. Bw'ayimba Yesu bw'ayitaye, bw'akoowoola omutonzi bw'ayita. Wayise eddakiika mmeka bagenda okumuwulira ng'akuba enduulu aleekaana. Kavidiyo tukalina ng'aleekaana okufaako obufi n'amala ng'ali mu kugezaako kuggulawo luggi. This is so funny. Gwe bamubuuzizza okumukwatira awo nga bw'olaba ne bagezaako okuba nga bamukwata bamukimayo ne bamusa ku mpingu okumugya bamubuuza kiki. Mbu Yesu yabadde antumye, Yesu ye yakindaze enzigula oluggi lw'ennyonyi. Naye mwe musinza Yesu kyoyo. Mumusinza aliwa. Eri ebintu ebimu nga byandibadde bya buntu mazima gennyini nga naawe okiraba. Kale nga oyinza okuba ogenze mu mwoyo. Omukyala yoone yabadde ku ssimu. Jesus told me. Kati ebintu ebi biconfusinga. Mukama alina bya kale kati Mukama yadde akugambye oggulewo oluggi ogwe wansi akubake. Waliwo kye sitegeera oba Mukama yabadde atyo ye yabadde amutumye okukola ekyo. Kale abantu baveemu bafe. Abayise esawa yawe weddeko kyennemye tegeera. Jesus told her to open the plain door. Mukama yamutumye yamugambye yawulidde eddoboozi ya Mukama nga limugamba kati yesaawa gulawo oluggi. Kakati abakuluggulawo nga amaze okuluggulawo Mukama nga amugamba ati buli omu mugamba afulume oba gwe abasookayo. Kale kwegamba confusing akantu kaneeno. Kino kiddayo ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Tulaba abasumba bangi nnyo, omusumba n'ayita abantu n'akwata detergent nga bw'olaba zijjiki n'aziwa mimmo gy'abantu n'atandika okubagamba munywe. N'ogamba naye kakati Yesu kyo yakutuma bw'atyo. Ebimu tubiwe ekitiibwa tukozese obuntu bulamu. Mbegayiridde balokole bannaffe. Ebintu ebimu sitaani oyo abasiyayi mu butuufu wa makuramu. Sitaani yaba ayingidde mu kintu kineeno. Kati era munna ebyo byavuddemu nga bajja nga bamukaba nga bamusibe nga bamufulumya. Okitegeera kakati Yesu bannange, Yesu tumwagala naye oluusi balokole bannaffe mukisussa. Bannange si mu bubi naye oluusi musukka. Eddiini simbi naye ebimu Mukama si yaba abikutumye. Mulekerawo okuwayiriza Katonda. Katonda tumuwayiriza ebbanga eriwera. Bane tetuwayiriza Katonda. Eri omuntu akola ekikolwa. Kakati era balinga bano bwe twogerako mu kasukaali. Olina aliya n'akola ebyambyo n'ebye n'amaana ajjamu Katonda yantumye n'aŋŋamba nti nno nkabasanya akaana k'emyaka 14. Oyo aba Katonda ki? Mulimba nammwe.
mulimbamu ekintu ekyo si kyabuvunaanyizibwa twebeeremu mbeegayiridde Yesu temuddamu muwayiriza Katonda temuddamu muwayiriza ebintu ebimu giba mitwe gyammwe nga mwe abalina ekizibu okitegeera kati waliwo abantu abalina eyo OCD ey'ennyonyi nga ayina ekizibu ekyo ekyokubanga bw'atuula mu nnyonyi kugamba ayagala space ennene kala ayagala space ewera ayagala kumpewo ey'ebweru nagiwulire ngemu eyitamu fresh air yo webweru nga si AC kati oba tuuka n'abanga obwongo bufa mentally n'aba disturbed na sibitegeera binnamya okutegeera tukyayi mu program kiri kitya kangire mu Katonda